nvaniriza kusenga Face to 56 mwenna abapya ate mu abakadde mwebale kubanga mwekuumirako. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu by'olina okwewala gwe ng'omukyala okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko. Edda ebintu by'okwezina tetwabiwanga nnyo obudde, twalowooza ngu omusajja alina okubeera mu control n'akola byakoze, abakazi nga tetukifunamu nnyo. But ne bagamba nti ebintu by'okwezina kye kimu ku kikolwa ekireeta essanyu wakati w'abantu ababiri. Kye kimu ku kikolwa ekireetera abantu okubondinga ennyo. Mu abantu abamu temumanyi bintu bino muwooza nti omusajja yaluga omukazi oba omukazi yaluga omusajja, but kintu kweyambula n'oli ne yeeyambula ne mwegatta muba mugabanya omwoyo kuba mugabana omubiri. Kyova olaba abantu abebaka n'ono n'oli si kirungi nti osobola okutwala by'otaasobola. Kyova olaba oli agamba ekyangu kyenyiza obagamba omukazi oyo alina omukisa nti ye buli bwe yeegatta ne mukazi we ebintu bitambula, oba buli bwengenda nendaba omusajja ono ebintu byange bitambula ebadde byesibye, omuntu osobola omuggyako omukisa oba ekisiraani. So ebintu by'okwezina mulina okuba nga temubitwala nga bya kisiru abamu nga bwe mulowooza, kuba ffenna tubikola, tewali atabikola unless ng'akasolo ko tekakola oba ggwe ng'olina ekikyamu ekiba kyetaaga okutereeza. So tugenda kwogera ku ntikko y'omukyala. Biki by'olina okwewala singa oyagala okutuuka ku ntikko? Namba emu tugenda kutunuulira stress. Abakyala abasinga ekitulemesa okubeera nga tutuuka ku ntikko okubeera nga tulina stress. Olina okwewala stress okubeera nga osobola okutuuka ku ntikko. Ojja kuŋŋamba singa stress mwewala nti asinze muyita ajja yekka. Yes, stress si gwamuyita, ebintu ebikuleetera stress bijja, but tolina kubeera ku kintu n'okirwako. Kiba kizze. Abaana babagobye tolina fees, togenda kubba. Accept it and live your life. Onoonye ssente mu bulungi, si kutandika ate abaana otwala ntukubula kati ngenda zijjawa. Beera mukkakkamu kuba newe stressinga tezigenda kujja. So tulina okubeera nga twewala stress okubeera nga tusobola okuba nga tutuuka ku ntikko. Namba 2 kwe kubeera nga tusirika abakyala. Weewala okubeera ng'osirika nga muli mu kikolwa. Okusirika ntegeeza ki? Omwami asobola okuba nga muli mu kwezina n'akoona ewantu w'owulira nga ng'owulira weewo. Gwe n'osirika ng'olinga mugogo. Ekisookera ddala n'omuntu akuze n'omumalamu amaanyi, omumalako appetite. Yeefunugula tannawulirayo yadde eddoboozi, alinganga agamba oba sinnatuuka we nnatuuka, oba sinnakoona watuufu we nninakoona. So omusajja bw'aba akuzina n'atuuka ewantu ng'owulira ajja weewo, mukwano mugambe awo ate nga bw'osikinamu mulage nti awo. Bw'oba kale tosobola sikina kimugambe nti awo hani bw'oli okoonyeewo walungi nnyo wenjagala, gendera ddala mu maaso weeyongere, kubanga nabagamba ekintu ky'okuzikina tekiriiko kusiiyiriza. Osobola n'okuba nga anyumya emboozi naye nga munno oyogera naye mu communicatinga. So twewala okusirika n'obeera ng'agamba nti omusajja alinga ali ku mugogo. Bw'akoona ewantu mugayidinge. Omusajja tagenda kumanya mubiri gwo, gwagumanya okusinga ye. Tagenda kumanya wa waakwata n'okyamuka. Ekirala kye tugenda okutunira kye ky'okuba nga bw'obanga mukyala tewasika nfuli, niyinza okugamba nti wandibadde oziwa obudde n'ozisika. Kubanga enfuli ezo z'olaba ziconnectingira ddala okuva eno ku musino. Omusajja singa aba azikutteko bulungi ng'amanyi ozizannyisa, kikuleetera oluusi okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko. So gw'ataasika nfuli omanyi kyentegeeza enfuli ezikuuma ebbugumu, nwena basomesaako emabegako mu mana yaffe. So osobola okubeera nga otandika okuzisika at least ne buwanvuwako n'obeera ng'osobola okufuna feelings. Byebimu ku bifo ebiri sensitive ku mubiri gw'omukyala nti birespondinga mangu to touch. Omuntu bw'akwatako like omufiiringa mangu. Tugenda kwewala, olina okwewala okubeera ng'olookingira mu sitayiro emu ey'okuzina. Abakyala abasinga mwalookinga ate mwagala commissionary. Naye gwe January to January omusajja n'akuzina ka sitayiro kamu. Gwe kennyini yadde omusajja aba takuliyetinzeewo ka sitayiro kalala kakulaga, nawe osobola okukakuliyetinga n'omugamba leka leero nkudde waggulu, leka leero tukoleko kabuzi, leka leero tukoleko kajiiko, n'ogezaako oku-initiatinga ebintu ebipya. Zino styles empya ze zireetera okubeera ng'osobola okusumulula omubiri gwo, oba omusajja asobola okutuuka wabadde tannaba kutuuka, n'olookera n'omanya bwe tubeera mu sitayiro eno endeetera okutuuka ku ntikko. So n'obeera nga naawe osobola okuba nga onyumirwa era nga otuuka ku ntikko. Banammwe kino ekintu kye njogerako batiini abalinzi okitegeera.
kubanga era batini abaali batuuse ku ntikko abakyala abasinga tetutuuka ku ntikko lwaki tetukiwa nnyo budde fe tulowooza nti omusajja kasita amaze nange oluusi ekibadde kinfujja kiwedde kyekyo naye gwe just weekubya akafaananyi ng'obadde n'omuyimo gwo gwa nnaku 3-4 omusajja n'ajja n'akukwatakwatako n'akutinkuula n'akuzinamu eddakiika z'akuzinye ye n'amala n'agenda gwe n'akulekaawo ng'oli mu bbanga takutuusizza gy'olaga tokyaddayo owulira tolina mirembe so kansubire nti muntegeera bulungi tuba tulina okukiwa obudde gezaako okubeera nga teweekuumira mu sitayiro emu weewala okubeera nga weekuumira mu sitayiro emu kijja kukuleetera okubeera nga at least ozuula omubiri gwo sitayiro ki basobola okukoonera n'obeera nga osobola okuwulira omusajjawo era ng'osobola okutuuka ku ntikko ekintu ekirala mwewala okweruukinyira mu kifo ekimu ani yabagamba nti ebintu by'okwezina birina kubeera mu kisinga ate ku buliri bwokka birina kubeera in a private place private place kyekifo ekyekusse nti tosobola bitwala mu lujjudde ne mutandika okwezina oba mu ddiiro nga waliwo abantu but as long as eddiiro lyo li private teri muntu agenda bayingirira you can try it and n'ekirala ne wetuba tuganye tugende mu kisenge gwe mwaka ku mwaka omaze emyaka 5 mu bufumbo mu butuufu obuliri bwebwo kiggwera ku buliri otuuka n'ogetinga used ku kifo kino n'obeera ng'olinga ali mu rutiini nti nkeera ku makya n'ensenya amannyo mu kiyigo nkeera ku makya n'engenda n'ensenya amannyo emmanju w'ennyumba kugamba obwongo bwo ne bubeera used naye obwongo singa obutambuzaako mu kifo ekipya kibuleetera okusumulukuka n'okuta ne kikuleetera okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko so weewala okweruukingira mu kifo ekimu kale wumba temusobola kugenda mu kifo kirala tugambe mulina single room yes temulina mufaliso omulala osobola okujja omufaliso ku kitanda n'oguteeka wansi namwebakaawo musobola okwezinirako mu kapeti musobola okwezinira mu katebe kano buno obutebe buno obw'emikono oba obutini obuli mu nnyumba twogera ku single room wano kubaoliza okungasenga nyumba entini yes ekiyigo temujja kugendayo babiri kubanga kyawa bweru enzikiriza naye musobola okwezinira mu ntebe yammwe eyo eri mu nnyumba musobola okwezinira awo wansi ku kapeti oba ekitanda oba omufaliso muguteekako wansi mukyuse ku bifo like mukyuse ku like womba temusobodde kyusa environment at least mukyuse ku kifo we mukikoledde kijja kuleetera oluusi okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko weewala okubeera nga onywa omwenge omungi omwenge ebiseera ebisinga abakyala abamu bagamba nti waagunywa kyamuka era gumusumulula emisuwa omwenge mulungi kubanga n'abamu bagamba waagunywa asobola okufuna amaanyi agakola but n'abagutunda baguteerako nti excessive consumption kuleeta ebizibu so tonywa nnyo kisusi bw'onywa omwenge n'oganjaala oba n'ogangayira n'obeera awo gwe ng'oli drunkard sisitimu y'omubiri gwekyuka era olinza okubeera nga tolituukako ku ntikko kubanga emisuwa gyo n'ebisigadde byakyankalana ddala so ogulina omuguli fine but weewala okubeera ng'okozesa omwenge omungi ne sigalo esi mulungi ku muntu ayagala okubeera ng'osobola okubeera ng'otuuka ku ntikko munzikirize ngenda kukomya wano vidiyo yaffe pozi n'ekirala nga sinaba kugiggalawo ngenda kubagamba nti weewala okubeera nga oyitibwa nabukalu nga weeyambisa eddagala oba nga weeyambisa okubeera nga wejjanjaba singa weesanga gwe omukyala awulira nti oyagala kutuukako ku ntikko singa weesangamu akalwadde weewala okwekuumirako obulwadde tulina eŋŋombe y'okwekuumirako obulwadde n'ogamba kasita sirumizibwa kasita siwunya yadde nkimanyi nina infection naye siwunya ate sirumizibwa infection ene escalatinga nabagamba ebiseera ebisinga buli bw'obeera ng'olina infection kizibu nnyo okutuuka ku ntikko kikuleetera n'okufuuka nabukalu so twewale okubeera nga tubeera twekuumirako endwadde singa weezuulamu akalwadde konna ka infection genda bakajjanjabe otereere olyoke osiikinga ekyo ky'oyagala omukama abanjabeere bimunjabe era abankuumire tulina ekyogo eky'emikisa tulina ekyogo ekyambulula tulina eddagala ery'enjawulo muweebwa twala tugende osobola okubeera ng'oncontactinga ku +256 40 2860 enamba y'omukyala aliyina ali Uganda siriyina wano wendi so nja kubambawo enamba ye soon or later sinaba kwetegeka bulungi but boncontactinga n'ongamba ekyo ky'oyagala mba nja mukwasaganya mubeere nga musobola okuwuliziganya oba okukwasaganya omukama abankuumire mbagala nnyo bantu bange teweeraga subscribinga gwe wenna vidiyo noba audio eno gy'oba ogiwulidde manya beebudde kusinga face 256 yangu butereevu ku YouTube yo genda ku search bar teeka musinga face 256 bajja kuleeta ku channel
Yeah, yeah.